Nzenfa chenjoyo chimanyi vamubyo kwe kunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale wanekero muka yo mugama mutawagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Waddeyo nnyoko owaddeyo taatawo bamuvume kyokka okimanyi omuntu avuma maamawo ne taatawo wateesezza naye mboyagala onoonye sympathy mugende mulwane mbubakwagala ennyo basasule otunze family lwa mitwalo 2 temufunanga ku ssente muli banaku kyova olaba oyo Miki yaveeyo kyengera eyo mumabidde kaana kaali kanaku kamulekwa kaze ku kibuga katandise okuyiga ku butikitoko kafunye ku busente katandise okumera amawaggali tebutegeera mukulidde munnaku tebunnalaba ku ssente ye buli kimu ayagala ateekawo kivulu ne waaba apamye baashano bye tukole ekivulu nguze emmotoka tukole ekivulu Spice Diana mpaddemu kakolabo tukole ekivulu ye yawunga ebivulu nenga Miki yawula the difference between being a celebrity n'okubeera munnakatemba atanyumisa. Chovola baye MC Kapale yamanya nti katemba we tanyuma n'agenda e Bulaaya n'afuna ekikazi ekizungu kitiribiyita visa ayola mazige kati gwe Miki ogwa mu category z'aba MC Kapale jangwe sebwe mu bwakadamu Yozebbi. Oluvannyuma lw'ekikonde ekyabaddewo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ate ye Miki seems too funny. Rama avuddeyo n'amusabula kwegamba amutabukidde lwa nsonga ya kikonde ekyabaddewo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo mbu yeese ebigambo byatandikira mu kubeera nga bavumagana olwamala ne bateekawo embeera y'okubeera mbu artist balwane, then kyakomekeredde business ekoledde eddala bulungi nnyo kubanga temulowoozamu neera bayise abantu bayingirire bwereere mujje mulabe Miki nga balwanagana wamu ne Dr. Cephco. Nedda ensonga yabaddemu ssente, pate zonna zabadde zirina okubeera nga zifuna ku ssente ezo okusinziira kwe bakkiriziganya, either bakkiriziganya sente zivamu ku mulyango sabera bagabana obanga bakkiriziganya basooke babasasule omuntu omwe atwala esho kyonna kye kiri mwalimu embeera ya sente. Kati ye Rama avuddeyo kubeera nga ategeeza eggwanga mbu kyonna kye kyabadde tekiri worth kubeera nga omuntu okkirizigana n'oyo avuma family avuma maamawo akola byonna byakola gwe olw'ensonga frontlining se ekintu ky'okubeera nti ogenda kufuna mu ssente. No, katukutereka akatambi kanene aka Rama owulire bulungi nnyo ensonga then nkutereko n'ekikonde nga we kyagenze maaso nga Miki fabakula Dr. Cephco kwegamba yabadde nsasagge njerere byonna wano ku SMX Media nainga sinabedanga mbikutira konka nkusaba mbyo subscribe nga tujja kubana mu missing updates na danga zino still wano ku SMX Media nkutegeeze mbu ennaku z'omwezi nga 14 February tugenda beera ku Kingdom Kampala wa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Victor Rose mu Love Legend concert chokate neera ennaku z'omwezi nga lumu tubigende wa Lydia Jasmine ku first born concert ya Hotel Africana yonna tubeesobola okubeera nga tusupportinga abantu bano. Waddeyo nnyoko owaddeyo taatawo bamuvume kyokka okimanyi omuntu avuma maamawo ne taatawo wateesezza naye mboyagala onoonye sympathy mugende mulwane mbubakwagala ennyo basasule otunze family lwa mitwalo 2 temufunanga ku ssente muli banaku kyova olaba oyo Miki yaveeyo kyengera eyo mumabidde kaana kaali kanaku kamulekwa kaze ku kibuga katandise okuyiga ku butikitoko kafunye ku busente katandise okumera amawaggali tebutegeera mukulidde munnaku tebunnalaba ku ssente ye buli kimu ayagala ateekawo kivulu ne waaba apamye baashano bye tukole ekivulu nguze emmotoka tukole ekivulu Spice Diana mpaddemu kakolabo tukole ekivulu ye yawunga ebivulu nenga Miki yawula the difference between being a celebrity n'okubeera munnakatemba atanyumisa. Chovola baye MC Kapale yamanya nti katemba we tanyuma n'agenda e Bulaaya n'afuna ekikazi ekizungu kitiribiyita visa ayola mazige kati gwe Miki ogwa mu category z'aba MC Kapale jangwe sebwe mu bwakadamu Yozebbi jangu tuku yino faamu yino tukolanga ngamia ojoka abe nga bawalabu bajje bakulabeko faamu yino bateekayo bannayuganda bawalabu tebalina bisolo ojoka olenge ngamia okolenge zike kuba ofaanana zuli erere
mu kifo ky'okulinda Uganda Wildlife okubowa jangu eno okolenga zubwerere kuba eyo feesi yo ne figa yo tegenda eri ku kitiribiita. Kitiribiita erina kubeera n'abasajja bagumiikiriza nga bakapale kubanga emusi kapale ali eyo alowooza yagenda kuwasa mukazi kumbe bamutwalanga kaddaama kuyoola bbi w'abakadde. Ali eyo ali kulabirira abakadde ennyuma zibundabunda kitiribiita visa ssaawa yonna byayiika amaziga yiika kimu bibiri kapale ng'ajjanga ayoola kyokka eno mu kamera atugamba ali mu bufumbo kumbe omukazi kaali kakodyo mutwala ayoola ebbi atulimba mbu ali mu bufumbo ali mu bikadde by'emyaka 9 fededi comedian Mickey Style genda eyo ewakapale mubeereeyo mu kitiribiita visa kuyoola maziga abakadde mubeereeyo kumanyoko abawuliza abaffe muweereze ku request muteese. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim.